Omuyimbi Kenzo avuddeyo ne yeggana Lydia Jasmine ne Kalo Nantongo n'agamba tebabeerangako bakyala be era tekuli n'omu mukyala we already ayina omukyala ayinayo n'omwana omulala gwe mutamanyi era naye yavuddeyo n'amwanjula ate ne yeggana ne bya illuminate bulijjo abantu bye bavaayo ne bagamba mbu musajja wa illuminate naye nga muli mutya baddiya mwasibye mutya mwasize mutya kansubire muli bulungi yonna gye musinzidde okulabira tanaba subscribinga mukwano nkusaba soko subscribing Meran K News liking eno video sharing commenting tekako notification bell ako wakadde wentekayo video obeerenga togisubwa naye kansubire muli bulungi yonna gye musinzidde okulabira. Munnange ye omuyimbi Kenzo yavuddeyo ne yeggana Lydia Jasmine ne Kalo Nantongo n'agamba kwabo bonna tekuli yali abaddeko mukyala we era tekuli mukyala we n'agamba ye ayina mukyala we lwakuba tamuteeka mu kamera ayagala ensonga za famire ye zibeere private. Jukire mabegako awo waliwo ebyali bitambula mbu Kalo Nantongo ne Lydia Jasmine bayawukana bafuna obutakkaanya mbu nsonga ga Kenzo buno nga bonna abaagala bwawe bwava obutakkaanya naye ye yavuddeyo n'abyegana n'agamba si weekiri era nabo kennyini bavaayo ne beeyogerera. Jukira ne Lydia Jasmine yali yakavaayo awo ku press conference ye jukira ayinayo ekivulaawo ogwokusatu nga gutandika naye n'abyegana n'agamba tayagalangako Kenzo kuba baali bagamba yatabula obufumbo bwa Kenzo ne Rema n'agamba nedda si bituufu ne bya Kalo Nantongo byonna n'abyegana n'agamba ebyo bigamba abantu bonna bye bavaayo ne boogera si bituufu nze saagalangako Kenzo ng'ebigambo we bigenda bitambula era ne juzi bamukyazizzaako wali eri kusanyuka TV era n'agamba talina buzibu na Kalo Nantongo ng'abantu we baze babyogera bunera Kenzo yabatabula n'agamba ebyo byonna si bituufu. So ne Kenzo yavuddeyo n'akakasa n'agamba kwaba abakyala ababiri tekuli n'omu gwe yali ayagaddeko ayina omukyala we era n'agamba n'ogamba mbuno ayinayo omwana omulala abantu bamanyi baana babiri Amaru ne Maya naye mbuno ayinayo n'omwana omulala omulenzi gw'atayagala kuleeta mu kamera kubanga babeera batawaanya abaana be ku masomero eyo gye bagenda babeera batawaanya abaana be bababuuza bino ne biri byonna ne bibatamanyi kwegamba kati yakula yasalawo famire ye mukyala we gw'ayina n'omwana we oyo omulenzi babeereeyo babeere mu bulamu bwabwe bwa private tajja baleeta mu kamera kubanga alabye ebivaamu oluusi tebiba birungi n'ayogera ne ku ebyo bye bavaayo ne bamugamba mbuno illuminati jukira kwaba abaana eyali owa Ghetto Kids eyafa bagamba ye yamusaddaaka ne recently wano eno yabaddeyo ne challenge open verse awo ng'abayimbi bavaayo ne bateekamu freestyles zaabwe awo ku TikTok. So waliwo ne guy omu yavaayo n'ateekamu freestyle oyo guy n'afa era bavaayo ne bagamba mbu era kati Kenzo amaze okuyiwa omusaayi amusaddaase yataddewo eyo challenge ng'ayagala kuyiwa musaayi. So munange ye yavuddeyo n'abyegana n'agamba ye musajja amukkiriza takkirizamu ebyo ebyokweraguza era n'agamba ne bw'aliba ng'ali bubi nnyo nga w'okiwulira ng'ekirina omutaasa kyokka kumutwala mu masabo n'agamba tebamutwalanga akyogeredde na ku TV n'agamba ye muntu mukkiriza muntu teyeeraguza ebyo byonna bye bagenda bamwogerako mbu wa illuminati musajja wa masitaani biki si bituufu byonna yavuddeyo n'abyegana naye ngenda kuba mbalikirako wano eno vidiyo ye mumwerabireko ng'abibanyonyola bulungi ezo ensonga zonna nga we muziwulidde awo nga nzibanyonyola. So vidiyo yino kangibalekereko naye nga mubeere bulungi mweraba. Nyina n'omwana omulenzi abantu bamanyi mbu nyina abawala bokka omuntu mwe mwavaamu dda n'omulenzi naye sibyogerako
bwe nayigamu ebimu ku bye nayiga kwe kujja ebintu bya famire zange mu mawulire era nze sijja kulimba nti ndi singo Siri ate n'abaana sirina amaalu na maya bokka naye kati ebyo byange bya famire osegedde so abantu baleme kubeereyo nga nagamba kati famire njijje mu mawulire nze ntambula byange kubanga nayiga bw'otayiga byonna bivaako ebyokugamba nti naate public ebeere ng'eyingira mu bintu bya famire kubanga buli muntu aba n'opinion ye naye nze nesanganga nozanga omwana wange maya n'agenda ku ssomero oba amaalu ng'abaana bonna bamumanyi ku ssomero ne bamukuŋŋaanirako bwayingira mu kirasi ne bamukuŋŋaanirako pasita naye ng'obwasita tamanyi na gye yabuuja tamanyi kyekitegeeza obudde bwe yandifunye concentrating asome bali mububuuza bino bamubuuza ku bayimbi bamubuuza ku ki bamubuuza ku music kati ekyo nakyo nekiyigamu neŋŋamba ekitegeeza omwana yetaaga n'aba n'obulamu bwe obuli private kuba bino ebyamwe takola ki tabimanyi so nze mbabuulira ndi ku TV1 ebe ndibanga ngenda kufa ng'ekirina okumponya kuntwala mu ssabo munzikirizanga mukama nantwala ali basazeewo ekyo nkyogedde ku TV ng'ensi yonna eraba temuntwalanga wantu wonna mukama ali bampise amagezi genyinza okuwa omwana ali eyo muvubuka kino kikubulira from the bottom of my heart nkulayirira ku bulamu bw'abaana bange sina kyenjagala munsi n'okusinga abaana bange nze seeraguza no nze ne muntu wa mukama anyanguyira si wa misoso mingi sirina nsonga lwaki ngenda okusaba omuntu gwe nnyinza okunyiiza enkya ng'ate katonda gyali the almighty the creator of heaven and earth ate ngende ensinza oyo yaliwo bwe munyiiza kubanga so I cannot sobola saba kintu kyonna kirala okugjako eyandeeta katonda yakuteeka mu mbeera eri ate n'akubulula yennyini nze gwe ntambuliddeko era yantambuza kyobola nyina emirembe kizibu nnyo okusanga omuntu nga tatambulira mu katonda nga yeeyagala kubanga aba ayina emisoso mingi aba ayina ebizibu bingi era olaba nga waliwo ekitali kiki omuntu yekka atambulira mu katonda mu bwakatonda gweoyinza okulaba nga mukkakkamu akimanyi nti kasita nkuba amaviivi nga kiwedde n'obukkakkamu kibuuza abuuzizza ekituufu ku Lydia ne Karo agenda kuwasaako ani ne abo nno nabo balina okuva naye boogera si bakazi bange tebatera kuva ne babyogerako ndowooza bagende kive mu ggwe bambi si bakazi bange Thank you Eddie at least ekyo kibagambye Lydia ne Karo tekuli mukyalo ndowooza muwulidde